Gagenda mutwala ali mu nyumba jaye bisaaniiko mukulikeeyo ddala obulungi bwansi mukoze omulimu mulungi at least sonde anejawulo kati twagala okwaniriza chairman LCPD mwami Kyasahaba Tamfule wewe kuba nti oze COVID-19 na ubeera ng'ogendawo hepatitis B ne malaria abandi oba chapter bubimu mu bitabo bye bayigiriza bannaye. Headache, she lives an happy life as her joy was taken away by road users. Esembereko wano kumpi kubanga ekiddako kugaba reflector jacket. Ekyo kifaananyi kijja kgenda mu mawulire. Saagala kakulage ku NTV oba MBS. Ogeba Masaba Roger Odom Ronald badde mbasaba mutuwe eddakiika nga bbiri ekukebera wano mukebera omusujja kwenyo amangu kasasiro okusiga omuteeka ku makubo tugenda ku intensifyinga bwe tukwata nga yiwa kasasiro ekkooti yazze eggoma okusiba emyaka 2 osanga omuntu ategeera ayina emmotoka n'avuga pampers n'azijja ewe n'aziteeka ku kikomera kya munne gw'ozejjeeko lwaki ozireetera munno tolerate such habits bwe tupulaningako ojja kwejjusa wekka ategeeza nalondebwa ate nkyaweereza naye sijja kuzibira muntu liiso tetujja kubeera mu kibuga nga kikyafu ate ke bannonda ndi ku lukiiko olutaba ensi ezeetolodde Lake Victoria nga nze secretary ow'enteekateeka ya social services ereflector jacket eno baatukuutira nti ennyanja yaffe Lake Victoria gye tweyagaliramu esinga okuba n'amazzi amayonjo mu nsi yonna etandise okwonooneka. Government has come on board okutuyambako naye nabwe government eyamba mukimanyi nze ndi opposition naye nagamba tulina okukola ne government ebirungi ebireete era ngi bibange ebibi tugigambeko naye tetujja kuwakanya buli government kyereeta ekirungi okiwakanye n'ekibi okikole ki awo nze bannaye siriiyo
jakuwakanya ebibi naye ebirungi gavumenti byerese tukole ki ennyanja eno n'ensi gye tulina okulekera abaana baffe yensi erina okutuukirira. Omwana ayogedde wano bw'otema omuti alisimba ki kuba ne gw'otema esiku wakola ki 41 nyina siko ya kilomita 169 sisobola kuba all over the corners naye meant to man security LC1 bwe tatuuza nkiiko at least on a monthly basis oba emyezi 2 tuba twetima yefeka abaana baffe tubaloope mu mpolampola. Oba otya wandika kakiiti olinako gw'omanyi muno gwe tulina omukozi w'ebyambyone then tujja mukwatako ng'obuza kukola tukooye abantu basomesa abaana baabwe ne bayita mu buzibu omwana n'atuuka wasanyusiza muzadde we mukyala kimpadde nojja okuba ku mutwe. We cannot tolerate such. Investigation zigenda mu maaso twafunyeeko okulaba nti abantu bayinza okukwasibwa obukwatibwa n'ababba supermarket eri tuyinza tujja basobola okubafuna. So nsembyawo vice nga nkutuma tuuze enkiiko z'ebyalo community eno yeetaaga security. We have people who matter ate abali willing to tear. Sonda ekyuse nnyo tekyali sonda eri nakasente mukimanyi sente zaddayo mu center up to now tetunafuna release yonna. Sente muzikuŋŋaanya mu license zonna zidda mu center kiwanda ne bazitunulako obutunuzi ne bazizza naye wenjogerera tetunafuna release yonna. Tuli mu crisis. So ensabira nga nkuba omulanga nkutakungula nti tractor bwe tugiweereza nga komite esobola okwekolamu omulimu tulime si mulimu gwammwe naye baganda nyini mufu yakwata ki awawunya. Njagala okuba abannasonde nti rotary eno yesonde tekomye wano wokka naye bali mutuzimbira eddwaliro ebukeerere nga bwe bategeezezza eyavaako yakwata naye nnyabo nkwebaza ne ttiimu gy'olina omulimu ogwo omukutute mu maaso. Nze nno neebaza bwebaza era abantu bagamba nanga kyasa takoze tugamba kyasa takoze kubanga baga nti abakulembeze abalungi bali kulembera ebirungi ebijja batomera. Twayisiza mu bajeti yaffe sente zigenda okuddukira amalwaliro ago era tujja kutuula nammwe tulabe ettaffaali ebirijja. Wenjogerera kati tugezaako kulaba tulelevatinga health center 3 to health center 4. Mukimanyi bulungi nti eri yafu Bampita Koni Magomo Masaba nze president wa Rotary Club ey'Essonde mu mwaka guno gwa Rotary 2022-2023. Kati leero tubadde ne Rotary Community Day kati tuli wano tubadde tugezaako okulongoosa embeera okulongoosa compound z'abantu. Obuveera tusanze ng'obuveera bungi nnyo katugezezzaako ne tubulongoosa mu tawuni ne tubulonda truck tubadde tutambula ne truck n'ebitwala era tubadde tugezaako okwogera ne community nti abantu bamanye nti obuveera buno bwonoona ettaka ate tebuvunda ate oluusi bucollectinga amazzi kati osanga nga mosquitoes zibeera omwo ne zizaalira omwo ne zituleetera n'omusujja. Oluusi abaana basanga amazzi agali nga macaafu ne baganywa ne bafuna diarrhea n'ebirala n'ebirala. Kati tubadde tugezaako nnyo nti nga twolaga abantu nti kiba kituyamba ne tulongoosa compound yaffe oba we tubeera sira tubeere mu mbeera ennungi ennyonjo etali mu bukyafu. N'ekirala kye tugenda okukola leero kwe kwogera ku bya enguudo tweyambye tutya satuma okufuna accident ez'okunguudo oluusi ziba ziyitiridde nnyo. So Rotary Club of Ssonde yafunyeyo tebayita reflector jackets ze bagenda okuwa ababoda so that baba bavuga ekiro osobola obbalaba notafuna accident. Funa naye of course wabeerawo obudde bwomanya nti mu Uganda yonna tuba twetaaga okwongerezaamu sente tebafunye. Gavumenti ekoze nnyo mu byokola ki byokujjanjaba naye oluusi abantu bayinza okuba tebabijumbidde ng'okwekiikinga okumanya nina kansa nina AIDS olumbe lwa mukenenya ate covid nyimiridde ntya. Kati abaalo tetukola nnyo ne aba health oba ebyokujjanjaba so that nga tuyambako abantu baffe aba bulijjo service ne tuzireeta kumpi ne community. Kati oyo abadde atakijjumbiridde bwe tuba we tuli kimuyambako naye n'avaayo n'akola ki
kyenkenge era ekyo nakyo tukikozeeko leero ne tukiyise health camp oba okujjanjabibwa. Tuzudde nti abasinga naddala abavubuka tebali engeri ebintu by'obuyonjo kukuumiriza ate ekyo ekintu tukyetaaga nnyo kubanga bakulembeze ba community eno emyaka egijja sobola tuze mu community eno tukwetingemu tubawulire tukwetinga awareness ku bino ebintu sobola tulekani bajje mu bino ebintu tubikole ffenna tumekinga sure mu environment yaffe ennungi nnyo okubeeramu. Njagala ku nsonga ya kasasiro. Today we are gathered here as a member of the Rotary Club of Sonde. We are having a community project where we involve a number of activities. One of it is definitely addressing the aspect of sanitation and hygiene, and all of you are aware that 75 to 80% of diseases are preventable. So if the environment is not addressed, then definitely we find that the community will end up by having many infections. And also if we are not able to clean the community and it rains, most of this waste is washed in the water bodies and people will consume them. So there will be an increase of diarrheal diseases, of sanitation related diseases. So we would really want to work with the community leaders to see that this becomes one of the cultures of the community to keep the environment clean and safe. Because if you keep the environment clean, you remove the medium of infection. The other aspect of it is that we have also given out vests to the borders in the area to help them to be able to see them, because we know that each year as a country we lose over 3,500 people from accidents, and also over 9,500 get injuries. So we want to advocate for road safety. We want people to use road appropriately and avoid accidents.